essala entuufu Allahu tabaraka wa taala gye yayogerako n'agamba nti tannaha anil fahshai wal munkar, egenda kukukomako obutanyaga butimba bwa munno, obutabba mukene wa munno, obutakumpanya mukama we yakutumye ogenda oleeta ebyennyanja n'ofuna ebyennyanja 15 n'otuusako 20 ng'asatu ogeddiza. Gwe kasita olaba ng'ovudde mu swala n'ogenda okola ensobi totawaana kubuuza oba esswalayo ntufu oba nfu, obujulizi gw'obulina. Kiringa ng'omwana agenza okusoma mu kibiina ne bamuwa olupapula n'awandiikako linnya lye ne yeebaka n'alyoka adda n'agamba nti nsuubira nja kuyita. Omwana oyo aba agenda kuyita ng'ayitira ku ki? Naawe bw'osaala essala naye n'omala n'ogenda n'osobya, kakasa nti okusaalako kwennyini kwabadde kuki? Kwabadde kufu. Kati agamba nti fa insalahat, essala y'omuntu bw'eri tunulwamu ku road blocker number 1 n'esisinkanibwa nga ntuufu, salahat sairu amalihi, n'emirimu egisigadde gyonna gigenda kuba ofunye emikisa egikubeera nti mituufu. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Innal hamdalillahi wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina istafa. Muhammad ibn Abdullah sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Amma ba'du, fa inni usikum bi taqwallahi azza wa jal was-sam'i wat-ta'a wa muraqabatullahi tula hayatikum. Nas'alullaha an yu'allimana wa yu'allimana ma yanfa'ana. Allahumma amin. Oluvannyuma olw'okutendereza ko Allahu jalla jalaaluhu n'okusaalira ku nabbi we Muhammadin sallallahu alayhi wa sallama, njagala kutwala omukisa guno okwebaza abateesiteesi b'olunaku luno b'enteekateeka z'okweyigiriza eddiini yaffe. Ekituvunaanyizibwako, njagalako n'akagambo omuwali mukayogedde. Mu ddarasa bw'ogendanga awali eddarasa wonna omanyanga nti bateekeddwa okukoona ku kigenda okukusiiwa, era ekibanga kikututte mu ddarasa kirina kubeera kutereeza nsobi. Ne bw'obeera togenze naye ng'oli ku ssimu, bino bye mulaba bakwata, gwe kasita oggulangawo ka vidiyo konna kakasa nti bagenda kwogera ku nsobi yo, kyekigendererwa ky'okukola ki? Ky'okusoma. Era omuwalimu bw'akugamba nti abazze okulya tabasomesa, tewaliwo buzibu, kubanga nti ekiba kyatuleese n'okusoma kutereeza bulamu bwaffe obw'enzikiriza. Bye twogera byonna ekigendererwa kyabyo kutereeza bulamu bwaffe obwaki? Obw'enzikiriza. So bwe boogeranga ku kintu kyonna nga obadde okikolamu ensobi, oba oyinza okuba gwe tomanyi nti okola ensobi naye ne bakikoonako, weekangemu bwekanzi, akaseera k'ebibuuzo bwe katuuka kola ki? Buuza. Oba si kyo, omuwali mu mulinde ng'afulumyeko wabweru omugaa nti neeseeka oyogedde ku nsonga bweti naye nga mbadde sigiwulirangako. Kambawo ekyokulabirako. Tuze n'abawali mu mbadde mbanyumiza, naliko mu masijidi nnene, in fact masijidi ya Twale mu kitundu ekimu, nenjogera ebigambo nga byetumaliriza esswala, nenjogera ekigambo nti Allahumma anta salam. Kasita nakyogera ngenda okuwulira bagamba amin, nembabuuza abayani abagamba nti eyo dduwa, ne baŋŋamba nti fesseeka ebbanga lyonna tubadde tumanyi nti buli kirika Allahumma ki ebeera dduwa. Kategerekese. So ekiba kituleese wano kuyiga bye tutamanyi, kutereezamu ebyo bye tubadde tumanyi naye nga waliwo ebibulamu. Kategerekese. Kyekigendererwa kyaffe mu kujja wano, era bw'ojjanga suubira nti bagenda kukoona ku kintu ky'obadde okola naye oba oliawo ng'tokikola mu buki? Mu butuufu bwakyo. Oba sina kindi, kiyinza okuba nti obadde okikola mu butuufu naye nga tokirinaako bujulizi. Imaamu Ibn Taymiya yagamba man tahaddatha fi ddiini, omuntu yenna ayogera ekigambo mu ddiini bila ilmin, naye nga talina kumanya. Kati kino tekikoma ku mujarradul qawli, si kwogera bwogezi, bal alladhi qaala wa fa'ala fi ddiini ala ghairi ilmin, omuntu ayogera oba akola ekintu mu busiraamu naye nga takimanyi, fahuwa kadhibun, abeera mulimba, wa in lam ya'tamidu al-kadhib, ne bw'abeera nti enniya ye tekubadde ate kola ki? Kulimba. Kategerekese. Omuntu okwogera
oba okukola ekintu kyonna mu busiraamu naye nga tokirinaako kumanya. Kati ekituleeta wano tufune okumanya ku ebyo byennyini ate byetukola ki bitubadde tumanyi. So ebyo tubisuubiranga nga tuzze okusoma. Tugenda kwogera ku mulimu gwe tuva okukola gwe bayita as-sala. Allahu tabaraka wa ta'ala bwe yali atenda abasiraamu, bwe yali atenda abakkiriza, bwe yali atenda abamutya, ekimu ku byasooka batenda nabyo yali swala. Katusooke ne hadith. Nabbi sallallahu alaihi wasallam hadithi ya Abdullah ibn Umar radiyallahu ta'ala anhuma yagamba buniya al-islamu ala khamsin. Obusiraamu buno Allah mu kubuteekateeka yabutuuza ku mpagi 5. Naam, obusiraamu buno mu kubuteekateeka Allah yabutuuza ku mpagi mmeka? Ekisooka shahadatu an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Ekisooka shahada emmeka? 2. Ekyokubiri wa tuqimu as-sala, kuyimirizaawo ki? Sala. Olaba nti kati kye bayita omusiraamu oluvannyuma lw'okubeera ne shahada 2 ekidirira ebeera ki? Eryo eddaala erisooka. Ddaala lyaki? Lya busiraamu. Tukijjawa mu hadithi Jibrilu alayhi salam, hadithi ya Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, bwe yajja eri Nabbi sallallahu alayhi wasallam Jibrilu yamugamba akhbirni anil islami, mbuulira ku kye bayita obusiraamu. Yamuwa mpagi za busiraamu emmeka? Bwe yamaliriza namugamba akhbirni anil imani, katatembulira ne kubukkiriza. Allahu tabaraka wa ta'ala bwe yali ayogera ku bakkiriza yagamba qad aflaha almu'minuna, mazima ddala beesiimye abakkiriza. Ovudde ku levo y'obusiraamu kitegeeza shahada yo katuuka kasogikola ki? Ogirina. Kategerekese. Yagamba nti qad aflaha almu'minuna, maama bo beesiimye abaliwa abakkiriza. Lwaki beesiimye? Alladhina hum fi salatihim khashi'un. Ekiddirira era Allah mu kuwaana abakkiriza ate yabawaana naki? Na sala. Nti swala zaabwe babeera bazisaala n'obukkakkamu bil khushu'i, babeera n'obukkakkamu, babeera n'obutebenkevu. Kategerekese nti abasiraamu tubalabye nga oluvannyuma lw'okubeera omusiraamu ekiddirira ebeera ki? Swala. Kati ne mu bukkiriza oluvannyuma lw'okutuuka ku ddaala y'obukkiriza tukusuubira nti swalayo kati egenda kuvaayo ku mujarradu swala, kuyisala. Mwegendereze swala buli lwe bagyogerako bagamba iqamatu swala, kuyimirizaawo ki? Eswala kye bayita eswala Allah yali asobola okugamba nti nga bwe yali ayogera kubakkiriza kubamutya, yagamba nti no alif lam mim dhalika alkitabu la raiba fihi hudan lilmuttaqin. Qur'ani eno Allah yagissa nga hudan lilmuttaqin, nga bulungamu eri abamutya Allah. Kati abamutya Allah be baliwa? Alladhina yuqimuna as-sala, bayimirizaawo ki? Bayimirizaawo esswala. Kitegeeza kye bayita esswala, okuyitibwa esswala kiteekeddwa okuba nga kikoze eki? Kiyimiridde. Naam, ennyumba kye bayita ennyumba tumanyi nti eryo kye bayita ennyumba sibe guli, naye eryo ne kye bayita ekifulukwa sibe guli. Ekifulukwa naye ebeera kika kyaki? Kya nnyumba. Amakulu nti okubeera ennyumba waliwo ebigifuula ennyumba. Era oli wajja n'akugamba nti ŋŋenda kuzimba, osooka mubuuza olina wogenda okuzimba? Amatafaali wagafunye? Omusenyu wagufunye? Seminti olinako ensawo mmeka? Amabaati ogalina? sibe guli. Amakulu ennyumba okuyimirirawo erina ebigifuula ki? Ennyumba. Kategerekesa abooluganda? Naam. Kati ne swala yaffe okuyimirirawo erina bye yeetaaga. Hunaka ba'du umur, waliwo ebintu la budda min muraatiha, ng'omuntu ateekeddwa okubeera nga abyekenneenya min arkanin, mu mpagi z'esswala, wa shuruutin, n'obulombolombo bw'esswala, wa wajibaat, n'ebyetteeka mu swala, wa sunani, n'ebyekyeyagalire mu swala oba bya sunna mu swala. Kategerekesa abooluganda? Ebyo byonna oteekeddwa bitegeera, ze tuyita shuruutu zibeerawo nga tonnayingira ki? Swala. Ng'omuzadde bw'agamba muwala we nti muwala wange Farida, nkulaba emyaka gisembedde,
naye bw'obanga otuuse okufuna omusajja ateekeddwa okuba na bino wammanga. So oteekawo obukwakkulizo muwala we bwateekeddwa okutunulako ng'obufumbo tannabukola ki? Tannabuyingira. Kategerekesa abooluganda ekyo bayita obulombolombo oba obukwakkulizo bubeerawo ng'eswala tennakola ki? Kati ate bwe tujja ku arkaanu tumala kuyingira swala era akakwakkuliza akasooka takbiratu maadha al ihrami. Takbiratul ihrami ye kuyingiza swala kati empaji ezisigadde ne zibeera muki? Mu swala mwennyini. Wa wajibat ne wabeerawo ebyetteeka ng'oyagala toyagala olina obikola. Togenda kusaala swala nga terimu kuvunnama, togenda kusaala swala nga terimu kukutama, tegenda kusaala swala nga terimu kuyimirira okujjako ng'olina ekisonyisa nga te shariya yekikuwadde. Kategerekese ne wabeerawo n'ebibyo ng'omuntu ebya sunna oyinza Allahu akbar bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin notasoma dduwa oba n'ogisoma oba n'ozikyusa subhanaka allahumma bihamdika wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka n'ogiteeka wali inni wajjahtu wajhiya lilladhi fatara as-samawati wal ardi hanifa n'ogiteeka wali gamo n'osoma eno ku dhuhuri n'osoma eri ku asiri allahumma ba'id bayni wa bayna khataaya kama ba'adta bayna al-mashriq wal maghrib nga bw'oba oyagadde ekyo ekiraga nti yaki ya sunna. Kategerekese naye ebyo byonna byenjogeddeko tosobola kubikola okujjako ng'otegedde obukulu bwaki bw'eswala era weewali ekinyusi kyange. Naam, ekinyusi tekiri mu swala tugisaala tutya ebimu ku bitugaana okusaala si lwakuba tetumanyi swala naye tetwagala kusaala ki swala. Tugenda kukozesa ebigambo tugenda kubijja mu katabo kano katonotono kawandiikibwa omusajja ayitibwa Anas bun Abdul Hamid. Yagamba nti akhil muslim owooluganda gwe omusiraamu qabla an tusalliya fil bayti nga tonnaba kugenda mu swala naddala ng'ogisaalidde mu maka ewuwo iqra hadhihi risala mubeere nga musoma obubaka obuli mu katabo kano katono bwe kati beera ng'obusoma. Naye agamba nti iqra hadhihi risala kullama ra'aita fi nafsika takasulan soma ebigambo bino kati gwe biwuliriza ebigambo bino buli lwolabanga ng'ofunye obugayaavu muki mu mutima gwo ani dhihabi ila almasjid okugenda eri ki buli lwolaba nti ofunye obugayaavu okugenda eri omuzikiti buli lwolaba nga ofunye obugayaavu ku swala ojjukiranga ebigambo bino abiwandiise ojja kubeera mulungi. Yagamba nti bw'obeeranga ebyo tonnaba kubeera nti nno buli lwolaba nga obugayaavu buzze kubanga omuntu agayaala weemanya nti kati obugayaavu nno bukoze eki kiringanga mubbi teri mubbi atamanya nti ali mu bubbi era ekikakasa nti abumanyi bw'aba anabba asooka kusuula nkessi kuba kimanya kyagendamu kiri haramu. Kategerekese. Naam, marra rasulu sallallahu alayhi wasallam nabbi sallallahu alayhi wasallam lumu yatambula ala ashabihi ng'ayita ku basahaba be faqala lahum n'abagamba hal tadruna ma yaqulu Allahu azza wa jal mumanyi Allah kiki kyayogera? Qal ne bamugamba nti bala ya rasulallah fate twamanyirawo okujjako Allah oluvannyuma gwe. N'abagamba nti innahu yaqulu wa izzati wa jalali n'ebitiibwa byange byonna Allah yayogera la yusalliha ahadun liwaqtiha illa adkhalathu aljannata wa man sallaha bighayri waqtiha in shi'ta rahimatuhu wa in shi'ta adhabathu. Hadithu hasanun rawahu Tabarani. Agamba sallallahu alayhi wasallam yagamba basahaba ati mumanyi Allah kyayayogera essaawa zino nti ate ffe twamanyirawa. N'abagamba nti Allah agamba nti n'ebitiibwa byange byonna la yusalliha nkakasa teri yayinza kusaala ssala liwaqtiha ng'agisaalira mu biseera byayo illa adkhalatuhu aljanna ekimu ku Allahu subhanahu wa ta'ala byamukolera kwe kubeera nti amuyingiza ki? Amuyingiza ejjana. So abooluganda buli lwolaba nti onafuye buli lwolaba ng'ogayadde mu kigambo kye bayita essala manya nti onafuyizza emikisa gye egy'okuyingira ki? Ejjana. Kategeeza abooluganda. Naam,
وقال صلى الله عليه وسلم حديث عندنا قامت أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة ممرم جتكولا كونسي mukusinza kwe tukola ku nsi okusinza Allah kwagenda okusooka okutubuuza as-sala kyeki tetwogeddemu tawhidi tetwogeddemu ki tawhidi lwaki Allah mukutubuuza kitegeeza agenda kwogera naffe kategerekese bal wabula al-mushrikun abashiriku wal kafirun n'abawakanya amateeka ga Allah wal munafiqun n'abeefuula abasiraamu nga tebali ne babuyingiramu ne batubuzaabuza nam la yukallimuhum Allahu yawma alqiyama tebagenda kufunayo kakisa konna kwogera nani na Allah tabaraka wa taala kategerekese so abanaafuna omukisa okwogerako ne Allah kyagenda okusooka okubabuuza egenda kubeera ki Sala. Ye road blocker number 1. Ye road blocker number 1. Kategerekese. Naam. Nagamba nti fa insalahat. Allah bwana akusasire swala yo nesangibwa ngeri tik. Nga yayingira movement eswala yo. Nga ntuufu. Kategerekese. Eswala ntuufu yeriwa. Yeri gye twogeddeko egoberera biri. Allati sulliyat muslimun nga agisadde muki musiramu kategerekese nabeera nti mukugisaala alondodde shurutu sala obulombolombo bw'essala tulabye hadithi gye tusoose okukulembeza nga nabbi agamba nti ng'agisadde mu biseera byaki min shurutu sihati sala mu bulombolombo obuyimiriza bw'essala okubeera entuufu nga tetunnaba kugamba nti eswala ntuufu tusooka kutunuulira agisadde biseera ki abooluganda essira mu busiraamu teriri ku ssaawa zino essaawa zituyambako kukola ki kugeraageranya naye olw'okuba munnange tetubimanyi tuziwa n'amannya eswala y'essaawa 7 era oli kasitawulira Allahu akbar Allahu akbar ziweze nno kategerekese tamanyi nti dhuhuri waliwo lweyingiranga saawa 7 tezinnakola ki kyokka ate ne wabeerawo essaawa 7 ebiseera ebimu bwe ziwera nga ate dhuhuri tennakola ki nga tennayingira oba kategerekese ekyokubiri waraat arkanu ssala n'alondoola empagi zaki z'esswala thumma wajibatuha oluvannyuma ebyetteeka muki muswala ebyo bisinga obukulu kubanga sunani ne wezibeera teziyimiriddeewo esswalayo esobola okubeera nti ekola ki kati esswala entuufu eyo Allahu tabaraka wa taala gye yayogerako n'agamba nti tannaha anil fahshai wal munkar egenda kukomako obutanyaga butimba bwa munno obutabba mukene wa munno obutakumpanya mukama we yakutumya ogenda oleeta ebyennyanja n'ofuna ebyennyanja 15 n'otuusako 12 nga 3 ogeddiza nam gwe kasita olabanga ovudde mu swala n'ogenda okola ensobi totawaana kubuuza oba eswalayo ntufu oba nfu obujulizi gw'obulina kategerekese kiringa ng'omwana agenza okusoma mu kibiina ne bamuwa olupapula n'awandiikako linnya lye ne yeebaka n'alyoka adda n'agamba nti nsuubira nja kuyita omwana oyo aba agenda kuyita ng'ayitira ku ki so naawe bw'osaala essala naye n'omala n'ogenda n'osobya kakasa nti okusaala kwo kwennyini kwabadde kuki kwabadde kufu kati agamba nti fa insalahat essala y'omuntu bw'eri tunulwamu ku road blocker number 1 neesisinkanibwa nga ntuufu salahat sairu amalihi n'emirimu egisigadde gyonna gyonna gigenda kuba ofunye emikisa egikubeera nti mituufu kategerekese n'agamba nti wa infasadat naye singa esswala enaasangibwa nga ntuufu fasada sairu amalihi n'emirimu egisigadde gigenda kubeera mifu oba wazimba emizikiti oba wawa abantu hijja oba wayamba bamulekwa oba wakola ki ebyo byonna okukola amakulu bikola amakulu esswala ngayo yakoze eki yateredde kategerekese abooluganda
eno ibada Allah gye yatuwa ey'essala nga terina kye yeetaaga. Olaba basahaba bagenda eri omubaka sallallahu alayhi wasallam bamugamba ya rasulallah owanga omubaka wa Allah dhahaba ahlu duthuri bil ujuri, abagagga abalina amaato abalina obutimba obungi abaanika mukeno omungi Allah empeera bazitumazeeko. ddala sanga eno osobola okwesanga mulimu abasiraamu babiri oba omu yagitaddemu ssente, naye nga naye wandyagadde oyinza n'okwesanga ngaoyagala nnyo n'okusinga ye. Ayinza n'okuba ye yawaddeyo nga alinamu ne riya, saba Allah atutaasi. Naye bagamba nti abagagga buli kamu be bakakola. Yusalluuna kama nusalli. Laba basahaba mu bye basookerako okwemulugunya ewa nabbi yali ki? Yusalluuna, basaala kama nusalli, nga naffe bwe tusaala. Wayasuumuuna kama nasuumu, basiiba nga naffe bwennyini bwe tukola ki? Wayatasaddaquuna bifuduuli amwalihim. Munnange bo bwe bava ku eddaala erisooka kubeera naki? Na ssala. Bw'ova ku ssala n'ogenda ku ki? Kukusiiba. Okusinza mu hadithi eyo, bw'ova kukusiiba n'oleka ogenda kukola ki? Amakulu biri okukola amakulu, esswala eteekeddwa okuba nga ye yakoze eki? Ye yakulembedde. Kyagambye nti esswala bw'enaasangibwa nga teyatereera, emirimu egisigadde nagyo gigenda kubeera nga tegyakola ki? Tegyatereera. Ezo hadithi bbiri. Hadithi eyokusatu yagamba sallallahu alaihi wasallam as-salawatul khams si nyingi bannaye, ziri mmeka? Naye abooluganda ku lw'ekisa kya Allah eswala zino zaali 50. Oba mpulikise, zaali 50 ameka? Mu kubeera 50 kyandibadde kitegeeza buli luvannyuma lw'eddakiika 29 twandibadde tukola ki? Tusaala esswala. Abooluganda twandibadde tukolayo ki ekirala? Twandivubye buli kaseera twandibadde ngawa? Oba wakamalayo azikaali bwoti Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar, swala endala ekoze ki? Eyingiddewo. Kategerekese Allahu tabaraka wa ta'ala nazitusalira rahmatan lana, olw'okusaasira kwe gye tuli okutuuka ku swala meka? Ku swala 5. Kati Allah agamba, sallallahu alaihi wasallam agamba nti as-salawatu kam? Al-khams, eswala 5. Wal jum'atu ila al jum'a, n'okuva ku jjuma emu okutuuka ku jjuma ey'okumeka eddako. Wa ramadanu ila ramadan, n'okuva ku ramadani emu okutuuka ku ramadani ey'okubiri. Mukaffiratun lima bainahunna idha jitunibatil kaba'ir. Omuntu eyasadde subuhi ng'osadde ne vuhur, tusaba Allah akkirize ensobi z'okoledde wakati awo mina saghair, mu nsobi entono Allah azikusonyiye. Idha jitunibatil kaba'ir, ebbanga ly'omalanga ensobi ennene zo zeesonyiye. Lwaki? Kubanga ensobi ennene zo ekizisonyiisa ate yeebera ki? Yeebera tawuba. Yeebera ki? Ebeera tawuba. Anti nabbi yagamba sallallahu alaihi wasallam al-islamu bima'na tawuba yajubbu ma qablaha. Obusiraamu we butuukawo bubikka ebyakulembera. Ate omuntu bw'asiramuka kitegeeza abeera yeenenyezza ku byonoono bye yasooka okukola ebyokugattako Allah. Kati n'omuntu akoze tawuba kitegeeza nti aba yeenenyezza ku byonoono bye. Wayenda, wazaala mu muka muliraanwawo, wabba maali ya mukamaawo, walya riba n'ebifaanaganako bwe bityo, ebyo Allah abisonyiwa na tawuba. Ate tekaluba naye esoboka. Naye eswala 5 zo nga zo bw'obeera ozeekutteko, Allah akusonyiwa ebyonoono by'olunaku olwo lw'oba otambudde. Wa min fawaidi ssala, mu bimu ku migaso gye tufuna mu ssala, kana rasulullahi sallallahu alayhi wasallam idha hazzabahu amrun, nabbi embeera sallallahu alayhi wasallam we yamuzitoowereranga, faza'a ila ssala, solution ye yalinga ki? Sala. Omwami anti yawasizza, obadde weewaana ne ku muzikiti wabagamba fe ab'emmamba tebatugattako, nze omugisu nze omusoga fe tebatugattako. Allah yageze
omwami yaleese ali naye tamanyina kumanya nti walangirira dda nti mwe tebabagattako. Okitegedde? Nze ndi mumbejja tebatugattako. Kati omwami yaleese ate yaleese mu kopi. Kategerekese? Kati no mu muzikiti oluyingira bwoti odda wali okusala sunnayo nga bakusongamu. Idha hazzabahu amrun, ensonga bwe yamutabukangako faza ila sala, ng'agenda mu swala. Ye yalinga solution ye ku bizibu byonna. School fees zibuze, genda mu swala, ensonga zirope wani wa Allah. Obutimba babukwatidde ku mazzi, genda mu swala, ensonga zirope wani wa Allah tabaraka wa ta'ala. وقال الإمام ابن القيم الجوزي رحمة الله عليه. Imam Ibn al-Qayyim bwe yali ayogera ku migaso gy'esswala yateeka mu bino wammanga. Yagamba nti as-sala, esswala eno gye tusaala mujallabatun lirizqi, nsonga Allah kwasumululira ki? Aliziki. Bikutemu genda mu swala mutegeeze Allah nsonga zo. Huwa al-ghaniyu, Allah ye mugagga. Wa huwa al-mughni, yagaggawaza. Wa huwa as-samadu, Allah yatalina bwetaavu kabibeere mu byalina. Allah ani amubanja fizi z'abaana? Ani amubanja renti? Akatimba kani yakakwatidde mazzi? Eryato lye lyabuliddewa? Gwe ebyo gw'obirina. Bwe bituukawo ensonga zitwala eryani? Eri Allah tabaraka wa ta'ala. Ekyokubiri n'agamba dafi'atun lil adha, essala nsonga Allah kwayisiza okutaasa, okuprotectinga ku bulabe obuyinza okutuukako mu bulamu bwo. Essala. N'agamba mutarridatun lil adwa'i, essala nsonga Allah kwayisiza okujjako endwadde. Bino bigambo bya Imam Ibn al-Qayyim byendowooza nti omuntu yandibadde abitunulira nga tonnaba kugayaala kuva ku ssala. Ebirwadde oyina bimeka? Genda osaale essala, tegeeza Allah ensonga yo. Kubanga yagamba Allah tabaraka wa ta'ala mu hadithul qudusi, yagamba nti qusimati ssala, mazima essala yayawulwamu emirundi ebiri. Baini wa baina abdi, wakati wange n'omuddu. Idha sallaita, bw'osaala essala obeera ofunye akaaganya akoogera obutereevu ne Allah. Ffe ekimu ku byebbeeyi bye tulina, bwe tuba tulina ensonga ne Allah tabaraka wa ta'ala, tetulina gwe tuyitamu, twetuukira ki? Direct. You don't need to make an appointment nti njagala kulaba mukulu. Olwaleero bw'oba munayagala okukyaza president, kibeetaagisa okuwandika ebbaluwa ne mugitwalewa LC1 n'akubako stamp, LC3 n'akubako stamp, LC5 n'akubako stamp, n'akubako stamp, RDC, piso, giso, viso, miso, wiso, bonna balina okubako stamp. Kiyinza obbatwalira omwaka mulamba nga ebbaluwa tetukanga wa president. Naye ffe abasiraamu bw'oba n'ensonga, wallahi ne bw'oba tolina wuzu, osobola okugitegeeza Allah. Sigambye nti saala nga tolina wuzu. Kategerekese? La salata liman la wudu'a lah, bwe yagamba omutanda sallallahu alaihi wasallam, tolina sala singa obeera nga tolina ki? Tolina wuzu. So bw'oba n'ensonga buterevu, kakati essala mukisa ogw'okwogera buterevu ne Allah ku nsonga ezikubo byaki? Omutwe. Kati bw'omala zimutegeeza, gwe mulekere omulimu gwe atunulemu muziriwe ezikola ki? Kubanga omwami ajja kgenda awase, osalera akabiri, ya Allah katte kakazi ako katte kannyingiridde. Kati gwe omala okusaba, lekera Allah obuvunaanyizibwa obw'okutunulamu mu dduwaazo. Kategerekesa abooluganda? Naam. Ekirala agamba nti nno mudhhabatun lilkasali, essala nsonga egisaawo obugayaavu. Ekimu ku bintu ebifuula abasiraamu okubeera nga kullu yawm wa kullu waqt, akaseera konna, mustayqidhin, babeera bazuukufu, ebeera ki? Sala. Kubesa olaba ne bwoba weebase nga weebase, essaawa y'esswala neetuuka ng'omuntu obulamu bwe bwamanyira esswala, wallahi ogenda okulaba ng'ozuukuse. Ekiri ku bantu nga bamanyira ki?
ne bw'obeera ogenzeko mu kailula webaseekaawo maze ekyemisana sawa 8:9 noga kanjiremuko wano era ogenda okulaba nga ovaayo ogenda okugirabo oti nga ziri 9:56 lasiri ayingirawo kategerekese kubanga obulamu bwo wabumanyiza ki wabumanyiza sala. Naam, ndowooza ebigambo ebyo tubiveeko. Kakati kitegeere bwe tuti nti kye bayita eswala buli mutendera gw'ogenda okukiyitirako guliko empeera zaakyo. Kati wali tubadde twogera ku swala okutwaliza awamu, naye inda al-adhan ma inda al-adhan bulungi kyobuliwo ku swala mu kaseera ka adhan, lianna al-adhana kubanga adhan eno i'lanun lidukhuli waqti as-sala, kuba kulangirira nti ekiseera ky'eswala kikoze ki kiyingiddewo. Kategerekesa abooluganda. Kakati omuntu singa abeera mu kaseera k'okwaziina bulungi kyobuliwo nga bw'obeera toli min ahli sala mu bantu abayimiriza ab'essala bw'osubwa, yagamba sallallahu alayhi wasallam man qaala hiina yasma'u nida, buli we baziina allahu akbar allahu akbar paka okwaziina bwe kuggwa n'ogamba allahumma rabba hadhi da'wati tamma wassalati alqa'ima ati muhammada alwasila alfadila wab'athuhu allahumma maqaman mahmuda alladhi wa'adta, yagamba nti hallat lahu shafaa'ati yawma alqiyama. Omuntu ayogera ebigambo ebyo ba'da istima'i nida, oluvannyuma lw'okuwuliriza okwaziina, hallat lahu shafaa'ati rasul, Allah amuteekamu abo nabbi sallallahu alayhi wasallam bagenda okuwolereza yawma alqiyama, kunaku lw'enkomerero. Olunaku la yanfa'u maalun wala banuun, obugagga bwe wakuŋŋaanya tebugenda kugasa, yadde abaana be wasomesa tebagenda kugasa, illa man ata allaha biqalbin salim, okujjako oyo Allah gwanaawa nasisinkana Allah nayolekera Allah biqalbin, n'omutima nga salimun min ashiriki, teguliimu kugattaku Allah, salimun min alkufuri, teguliimu bukuwakanyi bonna ku mateeka ga Allah, salimun min annifaqi, temuliimu bukuusa, temuliimu bunnanfuusi, kwolesa kungulu ng'osanyuka, abaana b'amannyoko bafumbirwa naye nga fil batin, munda muggwe, anta ghadban, nga oli munakuwavu, ng'oli munyiivu. Lwaki era babe abooluganda olwaliro batuuse ekiseera nga banakuwala, lwaki gundi byakola bye biyitamu? Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Twatandise tugamba nti alghaniyu huwa man? Huwa Allah. Omugagga ye Allah, wa huwa almughni, ate era ye Allah ye mugabi w'obugagga, yarzuqu man yasha, agabirira gwayagadde bighairi hisab, nga tasoose na kubalirira, simuwadde bingi nsigazaawo kenkanaki. Kategerekese olwaliro wano we bagamba nti amasanyalaze gaweddeko batwetaaga kutereeza kino, omuntu nga tannawaayo asooka kuba akasimu ka hajjati, ekyeggulo kyo kirisitedde anti kakati ate enva zabadde zibadde okay, kasita bagambe kanti enva zibadde zibulako, abadde agenda okuwaayo 10,000 olwawaddeyo ebi ng'akasuse nakikasuka ekinusu, Allah bw'atakugenda ne kikwata ku nkoona ebiddirira. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. So ebyo binakuwaza abaki? Naye yawma alqiyama, ku lunaku nga yafirru almar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi, nga likulli mri'in minhum yawma idhin sha'anun yughnihi, ku lunaku olwo nga buli muntu yeebeereddemu, yenjogera eriko, nga buli muntu talina kigenda mutaasa okujjako ye byeyakola ki byeyakola. Omuntu eyasomanga ebigambo byetukulembeza okulaba oba okuwulira nga baziinye, agenda kubeeramu abo nabbi agenda buli lw'obisoma walinga erinnya lyo balikoonako stamp ku lisiti ya nabbi sallallahu alaihi wasallam, bagenda okukola ki? Bagenda okuwolereza yawma alqiyama. Nkugambye olunaku olwo buli muntu agenda kudduka, okumanya buli muntu agenda kudduka, n'abaali abakulembeze baffe betwasuusuutanga, akina bamufuti, baqaadi, bakulu b'amatwale, bayimaamu, baani. Allah agamba idh tabarra'a alladhina tubi'u min alladhina taba'u wa ra'aw al'adhaba
wa taqatta'at bihim al-asbab. Abali abakulembeze olunatulabako misinde katagerekese. Waqala alladhina tabau, kati nawo omukulembeze wulira ababadde bakugoberera wano ku nsi banatuka ku lunaku olwo bagenda kugamba law anna lana karratan, kale singa tulina omukisa oguddamu okubeerako ku nsi, lanatabarra minhum kama tabarra'u minna, naffe twandibadduseeko wano ngaffe twabakwatiranga engatto nga tugenda mu bidaala wano. Wallahi bo bakolanga gumu gwakwalawo kinaala, ffe tusuulako ssente gyoli bo sadaaka tebateekeddwa kuziwa. Wano bwe batubuliranga obukulu bw'okusaalira nabbi era ne batukubiriza tukole mawuledi mu maka gaffe ne tuzikola, teri imaamu yatuyitako wuwe. Bannanga abalina abafu bammwe mukole edduwa musabire ku bafu bammwe, gyoli bo tebafiirwa. Naam, mwakabeerako bannange imaamu atuyite ewuwe inshallah okusoma edduwa y'abakadde be ey'omwaka. Eva baimaamu tutambula mu z'abalala, sibe guli tutambula mu z'abalala, gyoli ffe tetufiirwa. Saba Allahu tabaraka wa taala tutebenkeze tuddeyo mu swala. Naam, tulabyenga omuntu yenna awulira ebigambo by'okwaziina n'ayogera Allahumma rabba hadhihi da'wati tamma, ng'okwaziina kuwedde, abashuwa ddiil ayingiddemu abo nabbi sallallahu alayhi wasallam bagenda okuwolereza yawma alqiyama. Kategereza abooluganda. Naam, hadithi endala negamba man qala hina yasma'u al-adhan, omuntu yenna bw'amalanga okuwuliriza adhan nabeera ng'agamba ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alayhi wa sallam nabiyya, yagamba nti ghufirat dhunubuhu wa in kanat mithlu zabadul bahar, ebyonoono bye byabadde akozeeko emabega ghufirat bisonyiyibwa, wa in kanat ne bwebibeeranga obungi bwabyo mithlu zabadul bahari bifaanagananga ejjengo ly'amazzi nga bingi. Omanye ejjengo eddene obulungi, ekirungi kati wano mu olulimi mulutegeera bulungi. Ne bwebibeeranga ebyonoono byo obungi bwabyo n'obugazi bwabyo bulinganga bwolaba ejjengo. Kategerekese Allahu tabaraka wa taala akukola ki? Just kuwuliriza adhan noyogera ebigambo ebyo bitwala kaseera ki? Awo adhan. Kategerekese ekirala kino nakyo kikulu inda al adhan, yagamba sallallahu alayhi wasallam addu'a la yuraddu bayna al adhan wal iqama, edduwa teddizibwayo wakati w'okwaziina n'okukimaki. Ke kamu ku biseera omuntu mwe yandirwanye ennyo okusabiramu Allahu tabaraka wa taala, nga tonnaba kugenda eri mukubi wa kitabo, nga tonnaba kunoonya mbuzi gy'ogenda kutwalayo, bwe baaziina naam saba edduwa paka bwe banakimaki, bwe banakima esswala. Nzisabe mu lulimi ki lw'otegeera. Eyatonda ennimi zonna yani Allahu tabaraka wa taala, ayinza zitonda ddala nga tazimanyi. Teweesiba ku Luwarabu. Baseeka bagamba bw'ogamba rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaba an-nar, oba osabe byonna bye weetaaga, Allah mutegeeze ejjute ly'olina. Allah mutegeeza akakyala k'oyagala okuwasa naye nga kakyagaanye naye nga tekalina nsonga, oba kagirina naye nga si ya busiraamu, kasajja kaavu. Nsonga zitegeeze Allah imma kuwe sente oba si kyakyusa akakyala kali kadde ku sirata almustaqima ma baina al adhani wal iqama. Kategerekese sabirawo ekyo kyonna kyonna kyoyagala Allahu tabaraka wa taala abeerenga akola ki? Abeerenga akukolera. Kati adhani tugimaze, so omuntu yenna nga toli musaaze ebyo bisubwa. Naam, oyajja gamba kati seeka nze singa nkoma kwebyo nesigenda mu swala, naam nabulidde okwaziina nembyogera nga bwogambye naye yeswala nesigenda, naam nafuna mpeera z'ebyo. Ndaba huyo batugambye nti agenda kuyingira ejjana, kati nze swala emmenyera ki?
Naam, hadithi gye tukulembeza okulaba egambye awwalu ma yuhasabu bihi al-abdu yawma al-qiyama, omuddu kye bagenda okusooka okumubuuza egenda kubeera ki? Swala. Eno bye naddamu oluvannyuma lwa adhaani byonna okukola amakulu, ye swala ng'ekola ki? Nga weeri. Kategerekese? Ne bw'obeera n'omwana omugezi awaka nga tabaze woowe naye nga teyagenze ku ssomero, teyakoze ebibuuzo bya P7, teyakoze ebibuuzo bya senior 4, lwe balangiridde ebibuuzo bya P7, tosobola kutuula ku leediyo, tosobola kujyayo kasimu kandabe nange owange. Abali ku ssomero ne babeera nga yafunye mwenda, eyafunye omwenda ku ssomero asinga owuwo. Lwaki? Kubanga ye yagenze. Oyo omwana ne bwe tubeera awaka oyogera bwogezi miwendo ye nga akubulira ansa, takola nsobi. Omwana mugezi okamala obukamazi, obugezi bwe agenda abuteeke ku mpapula. Kategerekese? So bino kugasa oteekeddwa okubanga ne swala ogirina. Wa inda alwudu'i, mu kaseera ka wuzu biki ebiriwo? Yagamba sallallahu alayhi wasallam, idha tawadda al-abdu, singa omuddu yenna afuna wuzu, faghasala wajhahu, nanaaza ekyenyi kye, kharajat min wajhihi kulla khati'atin, amazambi ge yakoze nga gakoleddwa ebiyungo ebiri mu feesi, nadhara ilaiha, naddala amaaso, amazzi gano goyisaamu gakola ki? Ganaazaako ensobi ezo. Kategerekese? Kati fe abasajja okusinga, wallahi Allah agenda nakugerera. Mwatudde mu motoka, muli mu takisi, omukyala yatudde nga ayambadde akasikaati bwe kati, wallahi nogezaako okwebuzaabuza bwoti naye nga ddi eriiso berigira ne ligendayo bwe riti. Nam? Gawaba. Aha. Kati nga bwe gawaba, kategerekese, bw'oba okuwaba kwago tekukusonyiisa, ddi ezambi olikoze. Kati ekikutaasa, funa wuzu. Bwe lwonaaba amaaso, amazambi g'okoze mu kaseera ako nga gazze n'amaaso gaba gasangukawo. Hadithi emwegamba au maa akhiri qatari lmaai, oba si kyo ettondo ly'amazzi ku mazzi g'ofunisizza erisembayo okukala. Amakulu bw'ofuna wuzu bw'oti, ebbanga ly'omala nga amazzi ge wafunisizza wuzu tegannaba kukala mu maaso, amazambi g'okoleraawo gonna nga gayita ku maaso, Allah agakola ki? Allah agakusonyiwa. Allah akbar. Kati lya agenda afune wuzu, agenda akola amazambi kubanga seeka yagambye. Naye kimanye nti kibookozo mu jahannam baba bazitegeka, baseesaseesamu bwe bati. Kategerekese? Ayongerako n'agamba sallallahu alayhi wasallam, fa idha ghasala yadayhi, ate bw'onaaba emikono gyo gyombiriri, kharajat min yadayhi kullu khati'atin, gafuluma amazambi ge wakozesezza ku mikono gyo, kanat batashatuha yadahu, emikono gyo gye gyakutteko. Kategerekese? Wallahi wabazizza omuntu nobaako kewasise. Kategerekese? Olw'obwetaavu, buyinza okuba nga wabadde bwetaavu, butamanya, fujjo, byonna byonna osobola okwonooneramu. Naam, abavubuka balina enkola. Ne mwana nze siremwa, mwana kaddemu kankalumbe, nze mbalageko nti siremwa, talina kyakaagaza naye alina bayagala okakasa nti etakola ki? Talemwa. Okitegedde? Oluvannyuma ayinza okuwulirayo obujulizi, genda ofune wuzu. Sitegeeza nti genda okutawanya obwana bw'abandi olw'okuba onaafuna ki? Wuzu. Naye bwe watawanyaako essaawa eno, kati kitegeere nti bw'ofuna wuzu buli lw'ogifuna Allah akusonyiwa. Ate ayinza okuba ezambi talisonyiwa lumu, akusonyiwako ekitundu. Buli lw'ofuna wuzu n'akendeezaako mpaka ezambi we liggwawo. Liggwawo ddi? Amanyi yaani? Ya Allah. Naye obukakafu okuva ku bigambo bya Nabbi sallallahu alaihi wasallam, emikono gyo bye gyakwatako nga bya haramu, nga mazambi, Allah akusonyiwa buli lw'obeera nti okoze ki? Naga nti fa idha ghasala rijlaihi, ate bw'onaaba ebigere byo, kharajat kullu khati'atin,
ensobi zonna zonna ezayitira ku magulu go Allah azikola ki? Allah azozaako. Hadithi ekomekereza egamba hatta yakhruja naqiyan min adh-dhunubi, mpaka omuntu bwatuka ekiseera nga mutukuvu yenna yenna talinayo nsobi yadde etya naye nga kiyitidde kuki? Kuwuzu. So gwe omuntu atasaala, omuntu atayagala swala, bino bye bimu ku byokola ki? Ku byofiirwa. Nsaba Allah atuwe obusobozi. Naam, hadithi endala egamba sallallahu alaihi wasallam yagamba ma minkum min ahadin yatawaddaa, teri omu mummwe afuna wuzu fayablughu, najitukuza najituusanga sifa yayo bwegamba. Kategerekese nabagambye tetugenda genda mu wuzu efunibwa etya swalesa. Njagala muntu amanye nze atafuna wuzu kubanga kijja kwetagisa obudde bungi bwe tutalina, ne bwe bampadde bwaweddeko dda, naye lwakuba nammwe ndaba temuseeseetuka. Nange nafuna abategesi nabagaba naye nalabye nange tebaseeseetuka, neŋŋamba kambongere. Yagaa nti singa ofuna wuzu netuukirira bulungi, thumma yaqulu, nogamba ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu, ekyo kyokka illa futihat lahu abwabul jannati thamaniya, Allah akuggulirawo emiryango gy'ejjana gyonna emeka? 8. Yadkhulu min ayyuha sha, oyingire mu gonna gwokola ki? Goyagala. Basiramu wallahi walole basomesa ejjana nokakasa nti buli omu asobola ogiyingira, ne wabeerawo ne wagisomesaako nogaana eddala eriba yagiyingira. Naye bye tulinako obusobozi ng'eswala byo tubikole ki? Byo tubinyweze. Kategerekese mmanyi njogera n'abantu nga bo basiraamu. Kategerekese simanyi baseeka ababaddewo kye basomesezza, simanyi babasose kubatayirira, naye nze mmanyi benjogera nammwe muli baki? Bwe munaaba temuli basiraamu, baseeka abanaddako tunaafunayo anaabatayirira insha Allah. So ako nako tukakomezzaawo. Tusoose ne twogera ku swala generale obulungi bwayo, ne tumanya twogera ku bulungi bwaki? Bwa adhan. Ne tumanya twogedde ku bulungi bwaki? Bwa wuzu. Kategerekese katwogere ku bulungi bw'okugenda eri omuzikiti okusaala, almashi ila almasjid, okugenda eri ki? Yagamba sallallahu alaihi wasallam man qala, omuntu yenna yenna ayogera, yani idha kharaja min baitihi, nga afuluma okuva ewuwe ng'agenda wa? Yadhhabu ila almasjid, agenda ku muzikiti, n'agamba bismillahi tawakkaltu ala Allah wala hawla wala quwwata illa billah, yuqalu lahu hudiyat hudita wa kufita wa wuqita wa tanha anhu shaitan. Omuntu buli woba ofulumanga enniyayo yakugenda ku muzikiti nogamba nti bismillahi tawakkaltu ala Allahi wala hawla wala quwwata illa billah, malaika zogera nga ziropewa Allah, naye nga ate zogera ku ggwe ne zigamba nti hudita, onaalungamye, wakufiita, era ebibye byonna byonna biwedde, ensonga ze zikoleddwako. You remember Imam Ibn al-Qayyim, ensonga ze twayogeddeko, twagambye nti omuntu asaala essala, mu birungi by'essala mulimu okubeera nti mulimu Allah okutunula mu nsonga zo, mulimu Allah okutaasa endwadde. So wakufiita, ensonga zo zikoleddwako. Wawuqiita, oteereddwawo wiqaaya, oteereddwawo engabo. Yensonga lwaki abantu basaala, abantu ne babaroga nga balaba eddogo teribakwata, ne batandika akakasajja sikangu nno. Era bw'owuliranga omuntu agamba akasajja sikangu, omubuuzanga owai kakola ki? Tolaba beefula abasiraamu abo sikangu, omanya alina kye yasindika kyagaana kukwata, kubanga Allah yateekawo ki? Yateekawo engabo. Si kyekyokka, n'agamba watanha anhu shaitan, Allah n'akukutulira ne shaitan, nebeera nga tekyasobola kukola ki? Kusemberera. Allah akuteekako olukomera nga shaitan ne bwebeerezze tekyasobola kukola ki? Kukutuukako. Bannaye eswala tugyetaaga tetugyetaaga? Twongereyo. Yagamba sallallahu alaihi wasallam bashirul mashaina fi dhulami ila almasajidi binnuri tammi yawma alqiyama, sanyusa abo abatambulira mu bizikiza, abatambulira mu biki?
mu bizikiza ila almasajid naye nga bagenda wa nga bagenda mu mizikiti banoonyayo ki banoonyayo sala basanyuse naki binnuuri basanyuse nti nga ye batambulira mu bizikiza ye Allah agenda bawa mu kitangaala yauma alqiyama olunaku lugenda kubeera lukalubo abantu nga bakutte mwali mubaddeko awantu olw'obungi bw'abantu ng'obudde bwa misana naye ng'olaba ng'obwekiro naye kateebereza waaliwo bameka mwali mu kiholo mulimu abantu 100 eyesimbeyo kuba LC5 yabasuubiza agenda kujja ate musuubira bwajja atera okugabayo obwe2 kategerekese naye ne mulaba ekizikiza muliwo abantu 210 kale ate yauma alqiyama ng'okuva ku yasooka Adamu alayhi salam paka kwalisembayo bonna weebali n'amajinni okuva ku lyasooka paka eririsembayo okutondebwa bonna weebali bamalayika ba Allah bonna weebali ekizikiza kigenda kukwata naye omuntu eyatambulanga n'agenda ku muzikiti naddala mu biseera ebyenzikiza eswala ya magharibi ishai ne subuhi Allahu tabaraka wa taala agenda bateerawo ki ekitangaala twetaaga eswala naam njagala kuwumbawumba njagala kuwumbawumba saagala nange bategesa ate kubafuukira kizibu twogere ku takbiratul ihrami bulungi ki obuli mu kusanga takbiratul ihrami yagamba sallallahu alayhi wasallam man salla 40 yawman omuntu yenna asaala ennaku 40 ana fi jamaatin naye nga essala asaala yawamu ya jamaa yadiriku atakbiratul ula naye nga takbiratul ihrami agikwata wamu ne imam agamba atya kutibat lahu baraatani awandikibwako okutaasibwa ebintu bimeka ekisooka baraatun minan naari Allah aba amutaddeko ejjijinga ye talingira ki muliro n'ekyokubiri wa baraatun minan nifaaqi omuntu we tasobola kubeera mu nanfuusi kukwata lake esooka ma aljamaa khalfa alimam katagerekese obwe bulungi bwa takbiratu madha al-ihrami Allah bwagikuwa ennaku 40 yakhe ennaku 40 olabanga entono ennaku 40 zirimu eswala mmeka buli naku eswala 5 kubisaamu 40 eswala 10 wabindaba 2 katagerekese naye ng'okwata takbiratul ihrami Allahu akbar leero lwakumeka si sande bameka muffe nga muswala ezino zetuteekeddwa okusaala mu wiiki 35 twakasaala ka 32 sibe guli kwa 32 nako takbiratul ihrami mmeka sababu wekisa Allah tabaraka wa taala tukwati wekisa atunulemu olutunulo olw'enjawulo Allahumma amin atasafil awwal layini esooka okusalira ku layini esooka yagamba sallallahu alayhi wasallam inna allaha wa malaikatahu mazima ddala Allah ne bamalayika be yusalluna ala sufufi luwali basalira abantu abali ku layini ekola ki ku layini esooka ani atayagala Allah kumusabira ani atayagala Allah kumwogerako wano twali mu covid nalaba omusajja omu yeyita liri puzzle president bwe yali asoma amanya g'abawaddeyo n'amusoma liri puzzle lunaabe oli yeyita lunnabe president yamusoma lunaabe yavaayo enkeera walo ku mawulire president sebo wakoze ensobi naye olowooza kye yali ategeeza omukulu nga yayogedde ku ki ku linnya lye kategerekese abamu kabaka wajja n'amukwatako mu ngalo tayagala nakunaaba okumala akabanga tayagala kunaaba mu ngalo kubanga yakutte mu ngalo zaki mu ngalo za kabaka nsaba Allah tugabirire okubitegeera katusembyeyo kino oluvannyuma lw'okwogera ebigambo ebyo byonna omuwandiisi w'ebigambo bino yayogera ebigambo naga nti fahris akhi almuslim owooluganda teeka essira ala al asbaabi aljalibati lilkhushu'i mujjukire twayogeddeko entugamba nti abakkiriza ekimu ku Allah bye yabatenda nabe yagamba fi salatihim khashi'un babeera bakkakkamu mu swala zaabwe tebapakuka kati omuntu ayagala okubeera omukkakkamu mu swala
akola bino wammanga. Ekisooka al ikhlasu wattawajjuhu lillahi ta'ala, longoose enniyayo, longoose ekigendererwa kyo mu byonna byokola ku lwa Allahu tabaraka wa ta'ala. Ensonga zo zonna zizze eryani? Allahu tabaraka wa ta'ala. Anti ebituleetera okulabankana, kategerekese, essimu ogiteeka mu vibration, waliwo eyakusuubizza ka mobile money, kategerekese, ogiteeka mu vibration, imaamu oludde emimbali, bannange amasimu tugazikizeeko insha Allah, gwe togizikiza ogiteeka mu vibration. Allahu akbar, oba yakusuubizza kukubira, Allahu akbar, mugenda ku rukubu emuti ogenda okula oba kati yakuba oba njikwate oba oliawo otagala butagazi byebaddako okusaala byonna oba tobitegeera. Ogenda okujjayo essimu, kaka message ekituufu nga kwekali, airtime akuweddeko, kozesa abeerako. Eswala ye ekyankalanye n'akasente kobadde osuubira tekakoze eki, kategerekese. Eno basaala eryato bakugambye lijja, oliawo eryato kamala okutuuka ntebenkere mu swala, ne basaala wa ne swala neggwa nga ddyo terinatuuka. Wakadhalika edduuka, Allahu akbar Allah, owaye bakasitoma bayinza okujjiraawo, kategerekese. Ne wayita akabanga abagenze okusaala ne bavaayo ne bakomawo nga gwe tolina kyeweekoleddewo, neibawo atalina musiraamu atagenze na muswala n'atunda okuva mu kaseera ako nga bakomyewo n'okusinga ate ggwe eswala tewagifunye mu jamaa, agaseeko ekyokuba nti ne sente tozifunye, kati olunaku ne lubeera nga lukusaze east and west, gw'osigadde mu central bwoti. Ekyokubiri alisti'daadu lisswala, okwetegekera ki? Kimu kubiyambako omuntu okubeera nti afuna khushu'u mu swala. Ekyokusatu iqamatuha ala wajhiha al akmal min arkanin wa wajibat, eswala giyimirizeewo mu bujjuvu bwayo akaseera ne bwe kabeera nga koolina katono. Yagamba Anas bin Malik radiyallahu ta'ala anhu, yagamba ma sallaitu akhafu salata wala atamma salata waraa imamin qattun min an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, sasaala ku swala nga akhafu mpeufu tekaluba, wala atamma chokanga ate enzijuvu. Fe kizibu kye tulina, Allahu akbar Allahu akbar, wallahi gwe nalifate nga wakasomako Maliki yaumiddin yenga akulaga agimazeeyo agaseko ne suula endala agenze ku ruku, oba otuuka ku ruku bwoti yenga ali kusami Allahu liman hamida, n'alyoka kuvuga mu swala nga alinga enkoko bwebojjerera kasooli. Ensonga edire no tadabburu ayati alquran, kasabulu mbuyita mbuyisi, fumitiriza ku mateeka ga Quran. Quran ze basoma, gye basoma mu swala ogitegeera. Ekimu kubiyinza okuyambako okubeera omukaka mu swala n'okutebenkera kutegeera Quran, naye abafu n'agitegeera otya nga totudde kugisoma. Ekiddako atajwidu wa taghanni bil Quran, okusoma Quran ng'enyuma. Saba Allah tuwe obusobozi abantu abatera okusaaza ku bantu, mufe okulaba nti mubasomera ku Quran enyuma. Nabbi yagamba sallallahu alaihi wasallam, laysa minna man lam yataghanna bil Quran, siwa muffe atawoomesa Qurani. Kategerekese, siwa muffe atawoomesa ki? Bw'oba osoma Quran. Kyova olaba waliwo enjawulo wakati wa qiraa ne tilaawa. Qiraa kusoma ng'asoma amawulire. Bamuse omusajja abadde agenda ku luzzi ng'aliko abaana be nga bamuwerekera, abatemu bamulumbaganye ne bamutta. Olaba nabo bennyini babeera bagasoma, bateekamu oluloboozi olunaakusika. Kati gwe Qur'ani nojja n'osoma Qur'ani ng'olinga ng'asoma ebyafaayo by'omugenzi mu kuziika. Ihris ala an yakuna malaka wa mat'amaka wa mashrabaka min halalin, teekamu essira okulaba nti nno obugagga bw'olina, ebyambalo by'olina, ebyokulya byo, ebyokunywa byo byonna wabijje muki? Mu halal. N'ekisembayo ihris ala salati al-layli, teeka essira mu kusaalako ddi ekiro. Saba Allah tabaraka wa ta'ala tuwe obusobozi mu kuyimirizaawo omulimu gw'essala. Subhanaka Allahumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.